Praise God. Mukama yebazibwe. Let us give the glory to God. Ekitiibwa katukiddize Katonda. I have one scripture to read. Nina ekyawandiikibwa kimu kye nnina okusoma. 1 Corinthians chapter 13 verse 7. Abakolinso ekisooka 13 olunyiri olw'omusanvu. And Faith, I want you to hear this. Era Faith njagala oluwulire. An angel, Ne Angel, and Abra, Ibra, and Namo if you're watching, ne Namutebi bw'oba ng'otulaba, and Eva if you're and Emma if you're watching. ne Emma naawe bw'oba ng'ogoberera olaba. It says love never gives up. Okwagala tekuwanika. Love never loses faith. Okwagala tekukoowa. Love is always hopeful, Okwagala kubeera n'essuubi. and love endures Era okwagala through kugumiikiriza every circumstance. mu buli mbeera yonna. Ever since we heard the news of Gideon's demise, Okuva we twawulira amawulire g'okufa kwa Gideon, our love has not wavered. okwagala kwaffe tekuweebukanga. Our love Okwagala kwaffe has held on. kusigadde nga kunywevu. Our love has not given up. Okwagala kwaffe tekuwanise. Our love Okwagala kwaffe has not been lost. era tekubuze. And our love Era okwagala kwaffe is still enduring kukyagumiikiriza in faith mu kukkiriza in such a time as this. ne mu kiseera nga kino. For those of you who are at the prayer mountain, Ku mmwe abaali naffe ku lusozi, I already said that I've known the children for a long time nabagamba nti abaana bano mbamanyidde okumala emyaka mingi, because the Holy Spirit led them to me kubanga Omwoyo Mutukuvu yabaluŋŋamya okujja gye ndi after the demise of their mother. oluvannyuma lw'okufa kwa maama waabwe. And God Era Katonda has been faithful abadde mwesigwa in every travail. mu buli nsonga yonna. He has been faithful Mukama abadde mwesigwa in their education. mu kusoma kwabwe. He has been faithful Mukama abadde mwesigwa regarding their faith. newankubadde He has been regarding their health, newankubadde obulamu bwabwe, and he has been faithful naye Mukama abadde mwesigwa regarding newankubadde their choice of partners, choice zaabwe of marital partners. ze baasalawo okuwasa. I think a while ago, Era akaseera katono akayise Gideon sent me a text message, Gideon yansindikira ka text and he was asking me to pray about the business era nga nsaba okusabira bizinensi that him and Faith were about to be involved ye in. ne Faith gye baali bagenda okutandika. I was happy, Nasanyuka the same way I was happy era nga bwe nasanyuka after I had preached a sermon on his day of marriage. nga bwe nabuulira enjiri ku lunaku lwe yawasizaamu. I have been happy at every step these children have taken. Mbadde musanyufu nti buli ddaala lye babadde batuukako. And I remember Era nzijukira that the day after I had preached on his wedding, ku lunaku lwe namala okubuulira ku mbaga ye, I couldn't even attend the reception. saasobola nagenda mu reception. I had gathered people that that had stood with me in prayer, Nali nkuŋŋaanyiza abantu abayimirira nange mu kusaba. and we had our own small kitchen celebration. Era nga naffe tulinayo omukolo ogwaffe gwe tutegese. And I danced, Nazina, and I rejoiced, nasanyuka, and I praised God. n'entendereza Mukama. It was a time of rejoicing. Kyali kiseera kya kusanyuka. Before, after I had the news of his demise, Bwe nawulira nti afudde, it was unbelievable. kyali tekikkirizika. You don't want a child to come this far Toyagala mwana wo kumutuusa awo and have to bury him ate n'oba nga gw'omuziise at a time when you should be rejoicing. mu kiseera wandibadde osanyukiramu. But my faith was ignited, Naye okukkiriza kwange kwagolokoka, and it has been ignited more by my daughter-in-law. era nate kwongedde nate okukolerezebwa muwala waffe ono. Faith, I want to thank you for pure love.
Faith njagala kwebaza olw'okubeera n'okwagala okwa ddala. Love does not give up. Okwagala okutawanika. Love Okwagala that does not lose hope. okutaggwaamu ssuubi. And love Era okwagala that endures throughout every circumstance. okugumiikiriza mu buli mbeera yonna. And we know that it is never too late for God. Era tumanyi nti obudde tebunayita eri Katonda. But you have set a standard Naye otaddewo omutindo which is typical of what the Bible says. ogwa Bayibuli yennyini gweyogerako. When the enemy attempted to come in like a flood, Nti omulabe bw'anajjanga ng'amataba, the Spirit of the Lord has set a standard for omwoyo you. wa Katonda n'ayimusanga omutindo. And we will never forget Era tetujja kwerabira what God has done. Katonda ky'akoze. Ephesians chapter 6 verse 13 says, Essuula 6:13. and after you have done all, Ng'omaze okukola byonna, stand. yimirira. And after you have done all, Era ng'omaze okukola byonna, stand. yimirira. We are standing. Era tuyimiridde. We are standing. Tuyimiridde. And I'm looking the enemy in the face Era ntunuulira omulabe mu maaso. to say that we are standing. Era nga mugamba nti tuyimiridde. We have done all. Tukoze byonna. We have fasted. Tusiibye. We have refrained from food. Emmere tugivuddeko. We have prayed. Tusabye. But we are still standing. Naye era tukyayimiridde. And we thank God for that. Era Mukama kimwebaliza ekyo. And we will continue to stand Tujja kgenda mu maaso nga tuyimirira. and to believe Era nga tukkiriza. and to push forward. Era nga tugenda mu maaso. Job says that though the fig trees are barren, Yobu agamba newankubadde omuti gubeera mugumba and the cattle all die, ne bagusala byonna ne bifa, and my friends have left me, mikwano gyange bonna nga banjabulidde, and the fields are empty, nga ne nsuku zonna zikalidde, and they lie bare, nga temukyalimu kantu konna, yet I will still praise his name. naye Mukama nja kusigala nga ntendereza erinnya lyo. And today, Era olwaleero I praise God for Gideon. ntendereza Mukama ku I lwa praise Gideon. God for these children. Neebaza Katonda olw'abaana bano. I praise God for the Holy Spirit Era neebaza Omwoyo who Mutukuvu led them my way. eyabaleeta gye ndi. I praise God for their lives. Neebaza Katonda olw'obulamu bwabwe. Praise is not giving up. Okutendereza kwo tetuwanika. Praise is never about the way we feel. Okutendereza Katonda tekiri mu ngeri gye tuwuliramu. Praise is a decision. Naye okutendereza Katonda kusalawo. We have decided to praise him. Twasazeewo tujja kutendereza We have Mukama. decided to glorify him. Era twasazeewo tujja mugulumiza. He still remains Lord even up to now. Asigadde nga ye Mukama ne mu mbeera eno. He still remains seated on the throne. Era yakyatudde ku Namulondo. The thief at the cross, there were two thieves at the cross. Waaliwo ababbi babiri abaali naye ku musaalaba. One of them was grumbling Omu yali yeemulugunya about the situation, ku mbeera. and he said to Jesus, N'ayogera eri Yesu. if you are God, Singa oli mwana wa Katonda, why don't you deliver us? kale lwaki tuweerokola? But the other thief, Omulala even though he was in pain, newankubadde yali mu bulumi, he made a decision yakola okusalawo to praise God. okutendereza He Katonda. said to his friend, N'agamba mukwano gwe, aren't you afraid? gwe totya kwogera ku Mukama? This man is a king. Kubanga ono kabaka. This man is innocent. Omwami ono talina musango. He went as far as talking about Jesus' kingdom. N'agenda ng'ayogera ne ku bwakabaka bwa Yesu. That is the definition of praise. Ekyo kye kinnyonnyola okutendereza. Why am I praising God? Lwaki ntendereza Katonda? Because these children have not been caught drunk. Kubanga bano abaana tetubasangangako nga batamidde. These children have not been caught on drugs. Tebabasangangako mu njaga ne mu biragala. Despite what has happened now, Newankubadde kino ekibaddewo, what is in the papers now ebiri mu mawulire kati is not drugs, si njaga, si biragala, it's not alcohol, si mwenge. it is someone. I am the resurrection and the life, Nze kuzuukira n'obulamu, and whoever believes in me na buli anzikiriza shall not die talifa, but have eternal life. naye alibeera mulamu. There are two types of resurrection because Gideon is not dead. Waliwo ebika eby'okuzuukira bibiri. Gideon There is a resurrection
waliwo okuzuukira where someone will regain his original strength, omuntu waddamu okufuna amaanyi ge ag'olubereberye, where he will walk and talk, w'ayogerera n'atambula, where we will see him again. era we tulimulabira nate. But there is another resurrection. Naye waliwo okuzuukira okulala, The resurrection okuzuukira in the bosom of Abraham, ng'oli mu kifuba kya Ibulayimu, where there is no pain, awatakyali bulumi, there is no worry, awatakyali kweraliikirira, there is no stress. awatakyali nnaku, Even though we are still believing newankubadde nga tukyakkiriza for the resurrection of the physical, olw'okuzuukira kw'omubiri, but still, naye like Dr. Sechide said, God has the final choice. nga omukulu Sekidde bw'ayogedde nti Katonda y'alina ekyenkomeredde okusalawo. But Paul said, Naye Pawulo agamba, for me to live is Christ, nze okubeera omulamu Kristo, but for me to die naye okufa is gain. magoba gye ndi. And so many times, Emirundi mingi of course, we acknowledge that it's not yet time for Gideon to go, fenna tukikkiriza nti because he has lived in in Christ. naye abadde ne Yesu. But there is a gain Naye waliwo okufunamu, that we all have to face one day, fenna kye tulina okusisinkana olunaku lumu, and we will choose either to, and the choice is ours, either to die in gain or to die in loss. okusalawo kuli gye tuli, okufa mu loosi oba okufa nga ofunyeemu. But like I said, Nga bwe nakyogedde, we are still standing. tukyayimiridde, We are still standing. tukyakkiriza. I want to thank Apostle Mulinde Njagala kwebaza omutume Mulinde for allowing to share these children with me. okukkiriza nga bane naye abaana bano. I cannot take it for granted. Sikitwala nga kintu kitono. People are cautious Abantu beeraliikirira of who speaks into their children's life. ani ayogera mu bulamu bw'abaana bo. People are cautious Abantu beegendereza of what type of mother the children have. maama wa kika ki abaana be we bali naye. But I want to thank you, Apostle, Naye njagala kwebaza mutume for allowing me olw'okunzikiriza to be a part of this beautiful family. okubeera ekitundutundu kya famire ye ennungi. I have seen many people on funerals Ndabye abantu bangi stand up and say goodbye. nga bayimirira nga basiibula bagamba weeraba, I'm not saying goodbye. naye nze sigamba weeraba, I'm saying to Gideon, ngamba eri Gideon we haven't sent you away. titetunnaba kusindika kuta, We love you. tukyakwagala. Even if you are in a better place. Newankubadde nga gy'oli weewasinga, But our hearts and souls and spirits emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe n'emmeeme zaffe are ignited by faith. ogikolereza, And we are believing to see the goodness of the Lord era tukyakkiriza okulaba obulungi bwa Katonda in the land of the living. mu nsi ey'abalamu eno. The last thanks I want to give is to Jesus Christ. Okwebaza okusembayo nkutwala eri Yesu Kristo. I remember on the wedding, Nzijukira ku lunaku olw'embaga, Apostle Chimuli said, omutume Kimuli yayogera, if Namu is having a wedding, bwe kuba nga Namutebi alina embaga, Nam is Gideon's sister, Namutebi ye mwannyina wa Gideon, and Gideon is wedding, era neya Gideon nayo neebaawo, and Angel is wedding a few weeks after that, era mu mwaka mu kiseera kitono ne Angel naye n'akola embaga. the devil has lost. N'agamba Setaani ofiiriddwa. And that is when I said, Era kyenvudde nayogera, I went home and just celebrated with my prayer naye partners. naddayo waka n'enjaguza. But I will still say again today, Era nja kwogera nate the n'olwaleero, devil has lost. Setaani era oluguddemu okoze loosi. He has lost Ofiiriddwa gwe Setaani okoze loosi. because we are no longer unaware of his vices. Kubanga kati tetulinga abatategeera nkweze. We are going to launch into spiritual warfare Tugenda kulwana olutalo olw'omwoyo. to pull down principalities Ab'amasaza bonna tugenda and kubasika powers of darkness n'amaanyi ag'ekizikiza, and rulers of powers of darkness. n'abafuzi bonna abafugira mu bwengula. He has lost. Setaani afiiriddwa. Look at this great multitude. Tunuulire enkuyanja y'abantu eno. He has lost. Setaani akoze loosi. Look at the testimonies. Wuliriza obujulizi.
He has lost. setaani afiiriddwa. What a wonderful faith and belief from such a beautiful wife. Tunuulira okukkiriza omukyala omulungi ono kw'alina. He has lost. Setaani okoze loosi. And you will lose again and again. Era ogenda kusigala. Jesus, I thank you Yesu tukwebaza for these children, olw'abaana bano, for the life of Gideon, olw'obulamu bwa Gideon, for his choice to serve God, n'olw'okusalawo kwe okuweereza Katonda, for his faith. n'olw'okukkiriza kwe. And I praise you Era nkutendereza for whatever decision you will make. olw'okusalawo kwonna kwakoze. You are God Almighty, Osigadde nga gwe Katonda omuyinza wa byonna, and there is none like you. era tewali yakufaanana.